Nagambye mwenna abatulaba ku Bumala Studios tubagala nnyo natenga bulijjo yesawa twolekedde episode yaffe ate nate tandikwa firimu egenda maaso mpola mpola saagala ikendi osubwa nate ku mulundi guno tugenda kuba tumusinkana Sofia Namwanje ng'akwerezanga Mama Sara n'abazanyi bangi nnyo ab'enjawulo ku mulundi guno tutandika butandisi egenda maaso nga bulijjo okuva mu Miss Productions oli ku Bumala Studios nate nga bulijjo tukujjukiza okusubscribinga teweerabira atannaba ate n'okunyiga notification bell osobola okusharinga video eno ne munno kwegamba n'otanyumirwa wekka okwagaliza tekiriimu sitaani ekyatandika tugenda maaso nga bulijjo okuva mu Miss Productions it's all about Germination tandikwa firimu tugenda maaso mpola mpola era nga ku mulundi guno twagala okuleka ntumanya kiki ekyaddirira mu luvannyuma lwa byonna kiki ekyaddirira oluvannyuma lwa byonna tugenda maaso n'ennyanjula kale n'abaana bano jjukira nti kitaabwe yali wanjawulo oli ndoza kitaabwe yali muddugavu bano bakakongolero katiko kaali kalowooza nga bulijjo nti oba akaboola naye nga bambi abaakaagala tulaba youthfulness and love oba kavubuka ampaga gyetandika kaakati tukoma okulaba musajja mukulu ng'ebibyo bitabuse musajja mukulu embeera bw'etabuka eyamala okulya teyamanya lwaki bwe yamala okulya ate otulo twamukwata munange mwana muwala genda maaso n'okuleka nti agezaako okuba nti ayeeya abeeko kyamuwa nga remedy esobola okuyamba katwa jjukira omuwala ono yali tayagaliza musajja ono okuleka nti agwa mu buzibu era mu basajja beera yalagadde yali awulira nga wambi olwa karakita ze amwagala era ng'awulira amusobola kakati maama ali weeru ali ku ssimu ono kyava papa musajja mukulu aba ali wano essimu evuga ye Mark Bolton. Yes. Ntya why? Dead. Wambi yamaze okufa. You can now give me back. Kakado oyinza okumpa muwala wange. But huh? Only killed Wambi. Naga wakatta Wambi. Ate munaffe Morgan. I can't find Morgan. Sisobola kuzuula Morgan saawa eno. Yeah. Taliiwo. Then the deal is off. Kati awo tewaba ddiiru. Nage babiri mbaagala bafu. Bw'oba wakattako omweyo teba ddiiru baaba. Ebyo oba oli mu bibi oli oba oli mu kunjiya. Kali kumbe ne muwala waali munda wano afubanga bw'asobola okulayika nti agezaako okuyamba mutaka yakwata mu firiji kyava ajjayo amata jjukira bagamba amata gano ku muntu yenna aweereddwa obutwa gayambako okulayika ni ganitalizinga embeera eyo agenda maaso mwana muwala kwe kusooka n'afuna ejjiraasi maama ali bweru ali ku ssimu eno alipootinga mayiti kumbe mayiti bagezaako giyiiyedde engulu yamugaa kyolina okumanya nze nkulaba okuva wendi Mark Bolton, listen. Namune Mark Bolton ulira. Killing Morgan is going to be a little bit hard. Okutta Morgan kigenda zibwalamu. Will not accept. Owulidde? I've killed the Wambi. Na Wambi muse. Give me back my dog. Omwana ange munzirizi. Omanyi okuteesa ne kibanda nga bannamateeka gye bali. You die instead of Morgan. Kaakati oba Sekyo gw'ofa mu kifo kya Morgan. Wangi? Ha! Okay, let me try. Kale kangezeeko. Huh? Bali eno bali mu gayonka weekoloza ki kumbe kali gakakoloza bali awo bali mu byambembe ono mwana muwala afuba kwata otuta ono naye kenyini tamanyi kimutta yarabiddeawo ng'otwo tumukutte agonze ayebye embeera gy'alimu nga tagitegeera njagala olabe kyava nampakira amata ajja kutereera lwampaka asaage amwadde ejjiraasi y'amata maama naye bimusobedde bamugambye ayagala agaane Morgan alina okufa oba Sekyo ye yafa mu kifo kya Morgan kaakano bw'amala omuwa amata
nasooka papa maama oba bw'anaagabuuza anaamugamba galazeewa kyava aleeta baketi kati olwamala okunywa amata emmeme netandika omusinduukirira ako kabonero kalungi nnyo ku muntu ekoze ekyaweereddwa obutwa bw'aba nga ayagala kuzza balansi awo aba akomyawo era aba asobola okuleka kugenda maaso n'okuba nyatereera ogenda okwetegereza ssebo yazza balansi maama akyali ku ssimu ayiiya Please come back. owaye Morgan sooka ojje katono bambi No, nedda maama I have work to done. mbadde nina ebintu byenkola munandaba oluvannyuma ate yategedde All right. kaakano oyo musajja gwe yali yeesiga Morgan naye taagala nnyo byakwesembereza bantu ba bizibu be balina ebizibu bawambira abantu be baavu munnange bw'obeera ng'owasizza omukyala mu famire enjagu ofuuka mugugu buli kaseera gwe olina obbajja ebuziba ono ali mu kupakira ono mata buli wazza balansi aba alina kyakoze eki kyakutudde najja amwongera amalala ali mu mwongera malala amata gano maama yagaguze gaaki ezo simbooko ndala ze bakuŋŋaanya oli omusajja atuyemanyidde okwennyira obusera bwe ne kakaawa ke kati ono ali mumupakira tuta ng'agenda amupakira otuta efirimu egenda maaso agenda otunula eriiso lirimu lirizannya muliriri ng'ekyenvunza mu kibondo okutereera kwonononako bannange katusabe busabe kale no mukazi watu Saara maanyi gamuggwamu mpola naye singa Katonda ayamba kyasaba sajja ono n'abangadde engulu bambi tamwagaliza kufa regardless engeri gy'abayambyemu byonna byonna bino ebibadde naye engeri gy'abayambyemu ababeereddewo mwana muwala yali amwagala newankubadde famire wa maama yali amukako okubaako omuntu gw'ayagala okutaasa embeera ye maama yali amwagaliza musajja mugagga bwe biba munange byalaavu obeera olina gw'obala mulala ate nga n'ekika kibala bulala kakati no yasooka n'awujja alabe oba mutaka anaafunamu olungubanguba kumbe maama akomawo bwe basanga gwe baabise ng'afudde ng'ate aza kwekukweka obubaketi yabukweka kiki ekigenda mu maaso omuntu gwe bava okubika wuuno akyali mulamu gwe baakabika wuuno akyali mulamu tugenda maaso n'ekifaananyi njagala weetegereze tugenda maaso n'ekifaananyi maama ngadda muli newoona omusiisiriza mufu kumbe wuuno azzeemu akalaba agenda atereera ategedde ekikola kiri mu ddagala n'aleeta amata g'omukazi bagamalawo amata g'omukazi omuwala agamalawo ali mu gapakira mulwadde ono yaguze obutwa kati bw'amuwulira ng'ajja mwana gwe kwetegereza oweeweeta mayiti oba waliwo kyesinnategeera obutwa bwali bufu ogenda okwetegereza lino eriiso lya mufu lino gwe mwana gwe nfudde amata muwadde amata obutwa buliva asinze amuwadde amata genda okwetegerasirugwe naye kiki kyonkoze mpitaako anasooka amuyisaawo empi ziba za bweru mpitaako kati yamwalaba nyampaka bweru jange ombuulire mpa nti omuntu obutwa ate n'omala n'omuwa amata
kweganze mbe nga nguze se Trela is the toxic one. obutwa abo buziza advance. This was the only Eno yibadde chance yoke y'okutaasa mutowo. now it Omusajja mmaze omubika kati Just fooling you. He doesn't make deals. nedda oli Mark Bolton like tomumanyi teyeekakasa na ddiru ze tukuzigumirako. going back inside there to make things right. N'amugamba olina okudda mu nte ebintu obitereezi. Omusajja omugwe mu bulago omutuge kiggwe. About that. Do you understand? Ontegedde kyegamba. Where will you get Morgan from? Kati Morgan ni ogenda mujja. Want him also dead? Kubanga n'oli naye Mark Bolton Morgan amwagala mufu. Him when Wambi is dead. Ekyo tujja kimanya nga Wambi amaze kufa. Saving Esther, not so? Hapana. If Wambi and Morgan die, Mark Bolton is going to ask me to kill you too. N'amugamba nikankubuulire maama olabika tonna kitegeera. Tolaba nti ono omusajja ayagala tutte Morgan ne Wambi. Approve of it. Naye wenna amala okulabika nti omaze okulayika ndi otta ababiri bano. Naawe agenda kwagala oli mufu. That is a lie. Kati nga mugasooka ondage proof of life. Okay. Mu kino ekintu. Should I kill you to save Esther? Huh? Do you want to kill me your own mother? Lengera. They told me to choose between you two. And now you should fear Wambi. Because once I enter inside there, I'm going to tell him that you are trying to poison me. Kaakati ono yamugamba byonna byonna kyolina okukola kuleka ni weetereeza. Kubanga ne Wambi naye olina omutya wenyingira munagenda mugaa buli kimu. Anything about that? Do you understand? Totegeera. I know you don't like Wambi and Manyi Wambi tomwagala. an opportunity to kill you. Y'ensonga lwaki kino wakirenga mu kiso mutte maama. I already decided to get married to the man. Nabadde dda nsazeewo kubanga nfumbira omusajja gw'oyagala. When- Naye n'osalawo tta omwana w'abandi. Between him and my daughter. Kati ku Wambi n'omwana ng'osalawo ani? Okay. Where are you going to get Morgan from? Kati Morgan ogenda mujjawa. Morgan is not going to die. Morgan tagenda After fa. getting my daughter back, Kasita nfuna muwala wange I come back here. nga nkomawo. Mark Bolton will not disturb me again. And Mark Bolton tajja kuddamu kunsumbuwa. after killing Wambi, Kaakati oli akugamba ayagala Morgan nga mufu ng'omaze okutta Wambi. Kati kaŋŋambe Wambi nti obadde omuwadde obutwa. Nange omwana naye ajja kundeetera akanyambulege agenda okudda omulwadde yasituse. Mulwadde yasituse dda. Nejjambiya ye mu ngalo yafunye dda n'embavu ezigikwata. Amata gakolerawo. Nkuwawaabire amaaso kye gagamba. Saalwa. Wange. Mama yeesinisa. You had taken poison that was meant for the rats. Kaakati no walidde obutwa bwabadde obw'emmesi. Why me and my daughter Sarah, we are doing our... Y'ensonga lwaki nze ne muwalange Sarah twali tufuba okukutaasa. So Sarah. Si bwe kiri? Wambi should have some rest and full Muna- recover. Mulamu osooka otereere. Yalidde obutwa bwe badde bateze emmesi. Bye yalidde. Ani yabimuwadde? Maama atuuse okutunuliza nga laava eri muwala we asobole okusonyiyibwa kugeza n'ondoopa ggoba gwe wano gwe weezaala. Weerabidde ani akuba ani agaŋŋala. Maama laba eriiso litunula ng'olugambo. Omuwala ayagala kubyogera. Eriiso litunula nga lugambo. Efirimu egenda maaso. But I'm not feeling fine. Not yet. You should take all this meal between Tannaba kuwulira bulungi nnyo. Kati amugamba toyina okugamalamu. it. Weetaaga amata gano ogamalemu. Va mu lwali. Amugambye amata yeetaaga agamalemu. Maama ng'aleeta ekifulasika ekirala oba ayagala mwongera. Ne banne maama ono tawena n'akajjayo akatwa nga n'ono alaba. Amugambye let's go back inside and make things right. Tumutuge omulundi ogw'okulala. Maama ssebo nga yeekaza abula bintu by'ensi bizibu
Maama nga ssebo ateekamu kacaayi wali ayagala kutuga muntu ng'ensi eraba. Maama obadde ki? Wambi will not need your tea. Wambi tajja kunywa caayi. Yo kituga kino ekyano oba nze nnakizaala oba nze nnaki. Laba omuzannyo guli munda wano. Kutuga muntu kutaasa muntu, kutuga muntu kutaasa muntu n'atuula wali. Leero nno tajja kugenda musibira mu kisenge ne katuula wali bulungi. Maama ddamu amagezi. Banne maama tayagala Wambi. Kaakano essimu evuga. Essimu evuga. Now, bring me Wambi's dead body. Njagala ondeetera omulambo gwa Wambi. Tufudde. Omusajja ayagala mulambo gwa Wambi. Omulambo nga guliraanye ejjambiya ate guganye okweyongera obutwa ate guguno gwasimudde. Omulambo gwayasimudde. Oli yamugambye ndi Mark Bolton alabika tomumanyi. Mangu ddala nga wakatta Wambi ne wonoba omaze okutta Morgan ajja kugamba nti kati gwaddako okufa kuba kyayagala buli ekimulemesa wakati wange naye kibe nga tekiriiwo. Kitegeeza ne Nazara waalina okumutta. Kekabeere kano akato. Your hero is dead. Omuzira omufu baseka kuba kaali kenyumiriza nnyo mu Wambi. Anti buli embeera we yatabukanga nga yayingirawo n'ejjambiya. Some people call me a monster. Yagamba abantu abamu bampite monster oba omubi ennyo. Okay. Naye olengedde maama wa Sarah kyakoze. But do you believe Sarah will love you after all what? Naye okkiriza nti Sarah ajja kwagala ku byonna ebibaddewo. Ajja kunjagala. Before, I'm going to first turn her into a monster. Naye ninasooka mufuula monster. Then awo tulyoke tube nga tufaanagana. But Naye did you see him with your two naked eyes? wamulabe n'amaaso ge agali obwereere nga afa. He take the poison. Yamuwadde obutwa omukazi muzibu yamutabulidde akatwa nga ndaba. The only way to confirm Engeri yokakasi his dead body. nti mufu. After, Morgan also dies. Kwe kuleeta omulambo gwe. Then oluvannyuma Morgan afe. Kill her own mother. Then awo Sarah mukako okutta nnyina. Come to me willingly. Kati awo yanaamala okutta nnyina ajja kujja gye ndi kyeyagalire. Bolton. Ne Mark Bolton. How will Sarah kill her own mother? Ne Sarah natatya maama we. To capture them when they come with Wambi's dead body. Njagala mbanyweze nga bazze n'omulambo gwa Wambi. Convince her. Mumatize. Either her and her sister live or her mother. Njaawo musooke muse ku minzaani. Oba ye oba maama we abamulamu oba muto we asaleko ani gwatta. Kwaba ababiri. Era ayinza okusalawo okutta nnyina. All of them. Huh? Okay then. Kale. But now we have put Morgan out of the question. Kati Morgan tumugye mu kibalo. Loser. I will have to punish him first if Sarah and her mother fail to kill him. Oyo ngenda mwebuniririza singa Sarah ne nnyina bagana omutta. After dealing with Sarah and her mother. Nga tumaze okudiringa ne Sarah ne maama we. At once including Morgan. Remember, Jukira. he is a witness if anything goes wrong. Ebintu ebigenda obukyamu oli mujulizi. When our friends at the police station are not there. Tetumanyi oba n'emikwano gyaffe ku polisi gye bali. So the plan is Pulaani eri bw'etyo. capture them at once. Tujja bazingiza omulundi gumu. Tubafune kirindi. Kyava akwada essimu. Sajja yayongedde kutaama. Kyava akubira Nazaala we byampaka. The plan has changed. Pulaani ekyuseemu. Come with Morgan also. Ne Morgan tumwagala. Told you he's not here. Nagaye taliiwo. Call him. Mukubire. Okay. Kale pulaani ekyuse mayiti bajagala ne Morgan bajje naye babafune kirindi. Ono ali wano. Musajja atu Morgan ofa kumuyita naye ayina bukufa puluufu. Why? Can't you come back for just a few minutes? Toyinza kuddako dakiika entonotono. Bintu nina bingi ebyokumaliriza musole. Oh, Oh, can't wait. bane ekino nga tekisobola kulinda. Mark Bolton's issues Bwe biba bya nsonga Mark Bolton tomorrow. nja kubiddira enkya. Ye musajja gwe baali bayagala ennyo. Ate bizibu bwe bizze afuuse bize. Naye ng'oli naye mandwa yesi yandali ajje eno mutuge. Munange ebintu bizibu.
tugenda maaso. Kaakano mu kaseera kano maama yasooka nadda ebweru abirowoozaamu. Yabirowooza kyava mukazi watwakakkana ku ttaka naye kyagenda kikola atya kuba omusajja alemye ate bali ababanda bamwagala. Ono ali munda tava wali wambi si kuba ne bamwongera akatwa nga tamanyi. Ono bamugambye asooka awujjalemu nga bw'afuna ku maanyi. Agenda awulira olunguba ngo enseba akatwa kabadde kamukubye nga kamusensedde. Ayagala ejjambiya yeeyo, ayagala ejjambiya ye. Maama ali wano abirowoozaamu. Kaakano yasooka n'ayambala engatto ze. Bw'amala okwambala engatto ze kyava atambula nga ddamuli. Abala ki n'akuba essimu kuba tayagala bamuwulire. Simu akuba. Akubidde ki? Police. Yes, Nyabo. this is Madame Joyce. Oh, Madam Joyce. I have a police case I want to report. Agamba ye Madam Joyce ayagala kulipotinga musango. Man called Mark Bolton. Waliwo omusajja amita Mark Bolton yawambye muwala wange. Where are you calling from? Okubidde wa? I'm calling from Nansan. Nkubidde kuva Nansana. Is your daughter kidnapped? Muwala we yawambiddwa. Today. Yawambiddwa ddi leero? Know where they're holding her captive? Omanyi we bamuwambidde? Oh, I Nedda. know. Simanyi. Do you know why your daughter was kidnapped? Omanyi lwaki bamuwambye? Ye poliisi eyo. Your daughter asked for a ransom. Abamwambye basabye omusingo. He asked for. But Yagusabye I paid. He didn't. miliyoni 5 tuzumuwa naye omwana wange yamulemedde. All right. Okay. The man who kidnapped your daughter is Mark Bolton. Oyawambye muwala we ye Mark Bolton. Get us your details. Katubulire ebirala ebikwatako. A detective to investigate your. Tujja kuleka ntubaako ba detective betukusindikira. About 4 hours. Mu ssaawa nga nnyo okuva kati bajja kuba batandise okujja. Are you in contact with the person who kidnapped your daughter? Of course, he calls and I call him too. Kati bakwatagana amukubira. We are going to arrest him. Tujja mukwata. Get back your daughter. Then muwala wajja kuddira. Okay, thank you. Oluvannyuma lw'okulemererwa okwasaganya gundi Morgan akirabye ng'alina kubira poliisi eyambe. Where are you? Kati afande Come back to the station. There's a new case. kaakano alina baayisa bakomewo ku station. Waliwo omusango omupya, waliwo keesi empya, fayiro erina okuleka ndekwasibwako. Ono amaanyi gazzeemu. Sir, Saara, why is your mother unstable? lwaki maama wa abungabunga atali stable, tali kiriya kiki? What she's up to. Simanyi kyaliko Persuaded by Mark Bolton. naye kyemmanyi maama ayinza okuba nga Mark Bolton yamukubya akapindi. Take Morgan with him. Kati lwaki abadde akubidde Morgan? Kyekiriwo What I'm scared of is Mark Bolton using my mother. kyentidde Mark Bolton ayinza okukozesa maama wange okukola ekikyamu. Bolton using your mother. Amukozesa ati ate Nothing. simanyi naye ng'ayinza oba alina kyamukozesa. Be honest with me. Njagala obeerewo amazima gye ndi. Ombulira amazima Saara. Who poisoned me? Ani yampadde obutwa? Gwe oba nnyoko? Ono naye si weewe. Ono si weewe. Okay. Tosobola gamba nti walidde obutwa bw'emmese. Bino baabimuwadde buwi. Namugaye kubuulira ekituufu. Bolton wants you and Morgan dead. Mark Bolton ayagala okugenda Morgan mufe. Maama bamuddize muganda waffe. Kati maama yabadde akulunza akakwanguya. Your mother doesn't change. Ne maama otakyuka. Had changed. Nalowoozezza nti yakyuka. Nze omuntu atobye nga bwe nsobola mbe nga mbayamba naye ssebo mulabye nga nze kubo lye mufulumiramu. How are you feeling anyway? Ye kati owulira otya nti owedde era ntoba munange otereere kati owulira otya? Kaatulabe. You're now stable. Nze ndaba otereddemu. Sarah, Saara,
Your mother is so wicked. Mama wali wicked ekigenze wala. Total wicked. That is total wickedness. Mama omukambwe. Yoyo omuntu agambye mbu awulira bye ngamba. Ensimu ono yasitukirawo. Yasitukirawo. Efirimu egenda maaso. Njagala olabe. Mama ali eno abukuta, ali ku ssimu abukuta. Ali ku ssimu mama abukuta. Oli ku ssimu obukuta. Ono we yamusangira ng'ali ku ssimu abukuta. Kaakati ono ng'amaze okuvaayo ne Jambiya. Nazala bamusanze ali ku ssimu yamanya yego batwala. Omanyi oyinza okuba babadde oyagala kutta omuntu n'obutwa. Kati ate ono baafulumika palo lwaki? Kumbe mama bamusazeeko ne Jambiya. Bamusazeeko ne Jambiya. Ha? Wambi. What is it? Chichi. What is it, Wambi? Obadde ki? Sorry, Mom. I told him that you tried to kill him. Namugambye nti obadde omusi. Eki? Hey! Nfudde. And you call yourself my daughter? Kati wayita muwala wange. Jesus. Yesu. Lwaki teyamuyise ng'awaayo obutwa? Okay. Now I can see. Kati ndaba. You've come to kill me. Wambi azze kunzita. Kill me. Nzita. I've not come here to kill you. Sizze wano kutta. Because now you're already a target for Mark Bolton. Kubanga already Mark Bolton yagala kutta. Kati nze nkuttira ki? Been through. Kankuyita. Naye byonna bye tuyiseemu. Bolton. N'osalawo ottenze ogendere ku biragiro Mark Bolton. What he's saying. I told you. Nagambye maama. I want to see Kyenjala okulaba. my daughter back. Mulange ng'akomawo. And that's why I've called the police. They are Yenso. welcoming. Nga lwaki mpise poliisi bajja. Can't say sorry to Wambi on what you've done. Kaakano tonawadde okwetondera Wambi ky'omukozi ky'obadde ogezaako kukola. Tomwetondera nako. Kaakati. It's okay, Sarah. Kiri bulungi Sarah. I'm used to your mother. Nothing. Maama wo namumanyiira bitono byasobola okukyusa. She's going to kill me. I guess this has been the day. Essimu neddamu neevuga. Mark Bolton. Mark Bolton. Want. Oyagala ki? You stupid woman. Mukazi gw'omusiru. You called the police and... N'okubira poliisi ompa wabiri. Do you think the police can... Olowooza poliisi esobola okunfuna? Now, Kaakati. you're going to regret why... Ogenda kyejjusa lwaki ogiyise. Bolton. Mark Bolton. You want to do? Muyagala nkole ki? Please don't hurt my daughter. Tolumya omwana wange bambi. It's about you. Kankajjeko amatu. To send her to you in Sebo, pieces. ngenda mukusindikira mu bitundutundu. Olyoka okimanyire nze teri poliisi enkwatako. Received your daughter. Ojja kitegeera. Bamuyita Siri baleka Daniel. Original names. Receive her hands. Kaakano si waakubaleka. That you should know that there is no one who reports me. Ojja kukimanya siwalinza mpawabira ku poliisi. The police informs me everything. Era buli awaaba ku poliisi embuulira buli kimu. Akawala baagala katemula. Mafia afuse mafia. Let me just go home since your mother has called the police. Kati mama yenge gyayise poliisi nze kangendeeka. Please. Bambi. Please, I beg. Nkwegayiridde. Don't leave us alone. Totuleka ffekka. Just have mercy. Baneekisa. Look. Laba. If you love Sarah. Bw'oba oyagala Sarah. You have to stay, my dear. Please. Oyinsigala bambi. Mama. She's loving me as an excuse. Olowooza okunjagala ndi excuse. Leka naawe. Sarah, please get out of this. Va bino ebintu biveemu. Wambi. Wamma Wambi. Beg. Nkwegayiridde. Beg. Nkwegayiridde bambi. Stay and you poison me again. Mbeera wano mpa obutwa neera. Mwana n'okubuyiwa yabuyiye. Lengera omuwala wono. Sarah kati mugenze mwembi. Sarah. Oli nabadde erabidde n'engatto. Kyavadde azinone. Akaana ne keesungusula nga kadda muli. Katonda wange. Omwana yeesungusudde adda muli. Wamma tweyongereyo. Firimu egenda maaso. Njagala weetegereze. Njagala weetegereze. Kaakano maama bimusobedde bamuvuddemu bamulese yekka.
akwata essimu akubira poliisi. Officer, it's me, Joyce. Yenze Joyce. It was a misunderstanding. Wabaddewo obutakkaanya. What do you mean it was just a... Kikyotegeeza nti wabaddewo obutategeeragana. My daughter with me. Just muwala wange alina. Not being harassed in any way. Ogeza kutuswaza mu ngeri yonna. Nedda. Just it was a mistake. Ebadde ensobi kati yalaga poliisi omusanga abanga ajjayo okuloopa Mark Bolton akakkane. Okay. Tebasindika abasirikale. Kali poliisi ono yeewuunya. Eyalisiivinze essimu ewawaabira ayinza okuba ali kwalaali. Naye abasirikale be yasindise to investigate the case ate bo bali ku haramu. Kati ebintu biri matankane. Naddamu n'agikwata. Kyava akubira bafande. Yes, afande. Wanja afande. Have you reached there? Muwadde mutuuse. Not yet. Tetunaba. Tuli mu kkubo. I don't know what's wrong with this. Simanyi oba kyamu kye kiri ku mukazi ono. It's a misunderstanding. Naye ngambye oba ebintu yabitegedde bulala. Be true. I'm just wondering, but Neewuunya. just go there and see that everything is fine. Nze mbadde ngamba mugende mulaba buli kimu kiri bulungi. Tujja kugendayo. Gendayo bugenzi. Tujja kugendayo. Efirimu egenda maaso. Efirimu omusajja ng'akwata essimu. Sajja bw'akwata essimu. Yes. Wanje. It was contained as a misunderstanding. Ekyabadde akubye n'ebigere ekintu kibadde yatemboyite wabaddewo misunderstanding okubuzaabuzibwa. Sarah's place. Monitor everything. Gwe njagala ogende wabassaala olabe buli kimu. Every 30 minutes. If you see anything. Ombuulire buli dakiika 3 kasita olaba ekintu ekitategeerekeka nkubira. Wano bayinza okwagala ogezaako okumanyiira. Kati asindiseyo omukesi kati kumbe bano bakola ki bavaayo. Bano bakkirira. Maama bamulese yekka. Maama alekeddwa yekka. Ebintu tebitegeerekeka. Asobeddwa n'ekyokuzzaako ky'atannamanya. Bano ye kati tulagawa. I'm stopping here. Kankome wano. But why don't you stay? Because we are all now Mark Bolton's target. Lwaki tosigadde kubanga ffenna tuli sabbawa za Mark Bolton. My mother also. Oh, she really ashames. Ne maama naye answaza. I don't have any problem with you. In case you need me, you Nze sirina buzibu nammwe. Bwe wabaawo ekiriwo ombuulira. I'm scared since you're going. Wogenda ntya? I'm not leaving. Sigenda. Just going to search in different places. Just ngenda kunoonya. Fully skipping that kid that is Tulina okwaga tumanye omutujja oyo weyeekwese. be around. Walabi kati kumbe gwe batumye wuuli ajja. Maama. Ekyayamba ono yasooka omulaba. Ono yasooka omulaba. Omu ku basajja ba Mark Bolton yuno. Duka. Kati basudde bayingira uno. Ne bayingira ekiyumba. Ayambuka musajja mukulu ayambuka. Atuuka azze kuketta. Naye ayiikawo buyiisi. Kati bano lengere bafuluma eki. Bamulingiza. Bakifuluma. Bakifuluma. Weetegereze. Efirimu egenda maaso weetegereze. Asooba. Azeketta. Bamulengera. Ng'omukesi waabe yazoketta. Yatuuse dda mu nfo w'alina okukola ki? Okukettera. Olengera. Sokudde eno. Have you seen? Olengedde. That's how Mark has been knowing everything.
wamma yengeri omusajja gy'adamanya buli kimu. Engeri eyo gy'adamanya buli kimu. Kaakati njagala nkukuulira omuntu. Njagala nkukuulira omuntu. Alaka. Kano kakazi katukali mazzi kakakaaba. Anti bakagambye nti musajja mukulu yagenze. Kaput. Bakagambye nti oli yagenze. Munange. Ono aba afulumya ekibaketi. Kiki? Jangu. Jangu. Olabe ekiriwo. Wangi? Maama nti kikino? Omwana wange aliwa? Where exactly? Ali ni Mark Bolton wa? In a certain empty room. Ali mu kiyumba. There are many empty rooms. Ebiyumba bingi wa? Tell us before we see. Yogere oba seche jambi ya mbula. There are trees. Huh? What plans does Mark Bolton have? Mark Bolton ana plan ki? Guarantee do I have? Nze What guarantee do? musoka mumpe guarantee njogera naye mutwete mugutwala. Huh? Yegenda maaso. What plans does Mark Bolton have? What guarantee do I have that you live? Musoka mumpe guarantee nti obulamu bwange mbusigaza. Not in position to negotiate. Gwe tewoli mu kifo kya kuteesaganya ku bulamu bwo wano. Mark Bolton knows that Wambi you're dead. Mark Bolton amanyi oli mufu. Capture Sarah's mother, Morgan and Sarah. Era Mark Bolton ayagala kukwata Sarah ne maama we abawambe ne Morgan. Morgan bw'afa ne maama Sarah then alyoka asigaze Sarah. On his death list. Era gw'oli ku lisiti y'abafu. To force Sarah to kill her own self. Era agenda kaka Sarah okwettira. And then finally. Then Sarah amuwase ambulungi nnyo kuba ne Sarah naye abajja afuuka omutemu. Sarah bw'amala okutta nnyina naye aba afuuse mutemu. There is no way bw'asobola gaana kufumbirwa Mark Bolton nga bonna bafuuse batemu. Either oli abajja kumusibisa engeri gy'akolagana abasirikale. Yeah. And if it's like this one. Bamuwogeza bamukubye akando ya super. Die. And how are you planning to handle him? Since even the police can't help you. Kati mwe muplaninga mukwasaganya mutya nga ne police esobola bayamba. Making yourselves vulnerable. Mwe muli mu buzibu temumanyi. Yes, Mark Bolton. Wanyi Mark Bolton. Okay, I'm going to call you when I'm ready to move. Kati ngenda kubira nga netegese okutambula. Amugambye agenda mukubira nga alulede okutambula. Okay. Gino jimo. That I'm dead. If that's the case, wekiba bwe kitu. your daughter is going to be very simple than I expected. Ekintu kino kigenda kuba kirala. And how is it going to be simple? Kino kigenda kuba kyangu kitya. Bolton isn't expecting me. Nze tansuubira kuba mulamu. Forget. He's expecting your dead body. Tuweerabira asuubira mayiti yo. Anti nze gamba tumuzannyemu ku bbiri. And Morgan. Bwe kiba bwe kityo. That means that guy's not going to move with Esther. And if Morgan was here, he would have been killed on spot. Era singa Morgan yadde wano yalibadde yattiddwa dda. As a bait, we run and call the police and they surround them off at once. Kaakati weetaaga abasiikira akanyeebwa then bayite poliisi basaleko omulundi gumu. Even us reaching the town. Okimanyi nti poliisi ffe twagenza ogiyita ku mulundi guli nga Mark Bolton yategedde dda. Kali poliisi mugijje mu bino. If what that guy is saying is true, bwekibanga oli gayi kyayogera kituufu. get worried. Mulina okweraliikirira. We need to find another safe place we are going to hide after rescuing him. Tulina okusooka okufuna we mugenda okuba nga mwekweka. Katunaalaga. If it's okay, I can take it to my father's place. Bwekibanga temukiinaako buzimba twale wa taata wange. Is this a joke? Kati oyagala kusanga baani boosuza mu mpuku. Jjukira maama yali yazaala wadde wa bano kyokka tamanyi nti ebyembi biba byambi
omuntu ali mu biseera ebyembi wonna osulawo. Spoke to him like I will never go there again. Engeri kitaawo gye mbadde ngenda maaso n'omuyisaamu ng'omuntu atali linnya wuwe. I'm your mother. Do you understand? Gwe ndi nnyoko naawe yogera byogera ng'otegeera. If you don't want to be refugees at my father's place. Kati agamba tayagala kubeera refugee wa taata woono. How Kati musalawo ki? won't Mark Bolton come and find us there? My father can defend. Kati yagamba nti kati Mark Bolton wanajja n'atusangayo wa kitaawo kwe taata wange alina bunduuki. That one. Taata alina bunduki. We kill him. Yes. Onaga tumukolere kikwe tumutte. His dead body. Omusajja yawulira nga bateesa okumutta. Tumutte tusule omulambo gwe mbazi gulye. Killing him is not a solution. Eky'okumutta si kiyamba. Recruit. That guy is going to recruit other men if he wants. We are just wasting time killing him. Ono okumutta tumala biseera. Leave. Tetuyinza mulekera agende. He's all yours. You can eat him all. Bw'oba omwagala wuuyo wuwo mulye buli. I told you. Nagambye gwe mwana gwe lekera okweyisanga sinza akuzaala. Wambi. Those guys deserve to die. Abo basaana kufa. Terrorize people in the neighborhood. Kubanga be balumba abantu ku kyalo. Yet they are also human beings like us. Owulidde kubanga naffe tuli bantu nga bo. But killing him might just make things worse. Eky'okumutta kijja kuzibwa za nsonga. Can't we negotiate with Mark Bolton? Tetuyinza kuteesagana ne Mark Bolton. He gives us back my daughter. Atwe muwala waffe Him his. ffe tumuwe mu muntu we. Blow our cover. Ekyo kijja kwonoona pulaani zaffe. Be willing to negotiate. Ekyo ekyokuteesaganya naye oli tasobola omuntu gwe yawambye mwe mumuwe omwana abawe omwana mumuwe oli. Olowooza nti omwana ono olowooza ono gwe twawambye alina leverage gyali nedda. Bamukubira. Mark Bolton bamukubira wangi? Yes, Mark Bolton. Mark Bolton. I'm now moving with Wambi's body. Kati ndeeta omulambo gwa Wambi. But since it's heavy, I Engeja can't carry it. Sinza guzitula. You are going to find me with Morgan in one of the unfinished buildings. Ogenda kunsanga ne Morgan mu kizimbe ekitannagwa. When you're there with Morgan, how is he reacting to the death of Wambi? Kati oli ne Morgan yagamba atya kufa kwa Wambi. Bamulimba. Do you want the dead body or not? Oyagala omulambo oba nedda? Hey, my future wife. Oh, mukyala wange omukyala. Husband. My mom has already told you. Maama wange ga. There. Tugenda. And let me hope you're going to move with my little sister. Kansubire nti muto wange omuleeta. Of course. Eh. My future wife. Mukyala wange ajja okubeera omukyala n'atera. Siri Bareka Daniel, original names akolezanga Mark Bolton. Kakati lengera wakubira omusibe. Buli ekigenda maaso agala okubanga akakasa nti kiri mu order. Kati essimu evuga tukoze tutya olumusibe. Bw'atagikwata oli tabeere gugundi suspicious. Nga basembera. Tunolera. Tuzaako ki? Ono yamukwata ye Sara essimu n'agimugyamu. Essimu n'agimugyamu. Ono nga takwata. Ono nga takwata. N'afuna amazzi. Basooka bamuwozaawoza. Si be bataagala kunaaba. You're going to speak, and if you say nonsense. Kati yogere gasi owulire. Now what should I say? Kati ngambe You ki? know what he sent you to do. Omanyi kye yagambye okukola si kyo? Don't show that you're capable. Kye yakutumye okukola tomulaganye oli muwambe. Hello. Yogere ekigambo ekimu ekibuzaabuza owulire ejjambiya mu nsikya. In the house. Ndi wano. See anything yet? Sina kye nalabye. They are going to be on the move.
bagenda kufuluma and inform me in case of anything. ontegeeze buli kimu Them off at once. twaga tubasaleko omulundi gumu Yes. wambi mufuye In the house. baba no And all of them are on the move. Okay, keep watch. We are going to kill Morgan on spot and then make Sarah kill her own mother. And from there, we are not going to bring her as we had planned. No more wasting time. Call me when you reach the place. All right. katonda watu That's who Mark Bolton is. So don't get surprised. That's the person we are negotiating with. Kill you and Morgan. byonna biwulidde Then why is he making Sarah and I do it then? If Sarah bw'aba ali agala okutta Morgan lwaki asobola okutta Morgan kubanga Morgan agaye bagenda mutirawo ku sport ne lwaki agala ffe tuba tukimukolera ne Sarah. Okay, that's why Mike Bolton has not been attacking us. He has just been keeping a distance. abadde ebintu bino abikolanga naye abyewala kubanga ayagala ateeko ayiwa omusayi naye nga guli ku ngalo z'abalala. and she's going to slaughter you. Remember, this is the daughter we are talking about. Yes. Today, I was poisoned by Mama Sarah. Ulira I was lucky that Sarah had the antidote and that's why I'm still alive. But I doubt if you have a chance. kaakati ono emuga gwe mbuusabuusa oba onooba n'omukisa olwaleero embeera gye baataddewo ne batuuka n'omuwa obutwa yadde wa mukisa ni Sarah yalwanye n'aba mulamu. Yourselves to die. This time we won't play any games if it means kati olwaleero temugenda zanya buzanyo gye mulaga mwetwala kufa. chance of survival. wansiru wala wabikani aganye ekyokumbika toddamu. Maama wambika yanywedde ku butwa kati ate mutamu ne wononkuba amatama wononkuba emirira giwunye ojja kutambula noono tugenda naye. Mafia giwunye Mafia giwunye awulira oluba lutuŋŋununa balutaddeko eŋŋumi awo za mwangu mangu ate ebigambo byalina obyogera nga yeegendereza kuba waliwo ejjambi eri awo. Munange kaakati bamuletera stocks ne bamulipikita amaaso gano amaaso ne bagalipikita ali kandooya ne basooka bamujja kandooya ne basooka bamujja kandooya kati ali kugwa mbuzi. Pana Sarah atabusi ono wuuna alinda mayiti oba bagitwalira mu kiveera nenge eyina gwe gyerunda ng'embuzi. Misana ttuku ekyalo kasita poliisi egaana okuyamba basalawo okwekolera emirimu gyabwe. Abatuuze baabano beesuddemu jjulumba musajja mukulu bamuyisaawo ja kutambula. Bannange ebintu byongedde okutaama katuzaako ki tuzaako ki. Mama Sarah, this place is perfect. Wano we wajja okukola mukubira omugambe nti omulambo ogusudde wano. Mark Bolton, we are here under the tree next to the unfinished building. tuli wano waliwo omuti oguliraanye ekizimbe ekitannaggwa wogenda otusanga wetutandikira 14.
sorry 15 betwaba 14 natenga bulijjo nagambye zivamu Emis Productions. Another one is deadly guy. If I could be given the chance to choose now, Lord, come and guide.